bakasevinga milioni 9.6 n'emitwalo 88 oyo savings. Kakati olaba batandise okusevinga ate baza okukala ekisinga zisukawo towa ano kasokemba wundi yonna kodera endagaano nti otunze. Kakati abamu olw'okuba valiri y'ekitundu ebakowa wabajjayo miliyoni 3 ne bamugamba tukole 16 kubanga bajja kumugwamu. Kati olulo okuba ayagala akasente ako n'agenda amulibite Yesu. At the end of the day n'alemererwa okusasula miliyoni 3 kuba ziba zirinyangaamu. Kakati bw'alemererwa okusasula ono najja n'agamba nti wano nakola ki nakulawo naye nga amazima takola kati tabulagawo. Abantu baffe tubakubiriza era mbakubiriza ekigambo ky'okugenda mu bamanerenda ne bakozesa endagaano ez'okutunda ng'ate tutunze ekintu ekyo tukyewale. Ate abakyala bakigambe kubanga waliwo kesi ginahandulingako nga yakyamaani mulamba nga twafa era bwakati mukulembeze kuyambe naye kyamaani yakombisinga mukyala we naye najja nasaako omukono nti batunze naye nga bakoze eki nga beeweze. So njagala abakyala batuyambe. Bw'otunulira mukono municipality nga n'ogwamawulire weguli abantu bano sente zebeewola ne bazza loan recovery ku miliyoni 5.6 bakazi loan portfolio yaabwe all together eri miliyoni 66 miliyoni 66 niwe sibabulira savings nsobola okumanya ndeka mubawulire savings zebaka savinga ziri miliyoni 148 nola waliwo some progress. So kakati singa tunyweza abantu baffe nabo ne bazuukuka bali twafuna 1.56 billion. Bw'otunuulira sente zino bw'otunuulira bonna nakifuma yafuna amateeka n'ayongera okwebaganira wamu n'ebitongole. Enkya ya leero munnakibiina kya NOP Male Willison ne munne balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa Magistrate Court nyamba asaze mbeiro yamuweebwa. Nsubuga Betty kyentegeeza kooti omwami oyo yalumba ekifo kyange omwami Male Willison nga 11 ogw'ekkumi. Kati olwamukwatire ku High Court nze nenkwata ebifaananyi olwakutte ebifaananyi Male ne bamala ne bamutwala ku poliisi wani Emukono era wabaddewo okusikangana ki ebigo era ekyanviiriddeko nange okukwata ebiki ebifaananyi. Kati awo omupoliisi n'angamba okwata ebifaananyi byaki. Kati Male olwedde olwatuuse ku poliisi bamuyingiza wa OC mu ofisi ya OC gye yabadde era gye yaviiridde era ng'agamba abajournalisti ba fake journalists biki ebyo nga ali kuvuma yakozeseza olulimi oluvoola ennyo. Kati mu kufuluma bwe bati nenkwata ebiki ebifaananyi. Kati olwabakutte ebifaananyi nga bafuluma bwe bati abapoliisi bonna abadde nga tebaagala nkwata ki bifaananyi. Kati Male okumuteekako empingu okiwulidde nemukuba ki ebifaananyi era nembikwata n'agamba those are fake whatever journalists biki ebyo kitegeera nze nenemirako nga nkwata ki ebifaananyi era n'okumuyingiza akamotoka nakutte ebiki ebifaananyi nga bamuyingiza kubanga yabadde ku mpingu ng'ali suspect. Okitegeera omuntu ali suspect bamuganira batya okiwulidde okumukwata ate nga ye ono aclaiming ogamba nti ala district ambula yansindise okiwulidde agamba mboze ndikuta political career ya Male kubanga akyali mwana muto whereby ngaffe Banamawulire tetufunye eddembe lyaffe okitegeera tubeera wano poliisi negamba mbu Banamawulire mulina eddembe lya muweliti ne wait naye they don't just biri mu kwogera naye tebiri mu action okitegeera. Kwata Male bamutwala then emotoka olwagenze bwenti nenfuna omukyalo ono esaidi eri nga njagala mbalansinga ki story okitegeera ne interviewing omukyala era ku side wa police awo. Kati olwamaze recordinga bwenti
iziti osi n'avaayo akwasaganya bino ebyaki by'intelligence n'avaayo osi oyo yavuddeyo n'ankwata okiwulidde n'angamba tugende ne bantwala paka mu ofiisi ye okiwulidde mu kutuuka eyo nabadde ngenda agaana nanzijjako gajeesi zange zembadde nkozesa okiwulira najjamu ebifaananyi byonna byonna ne mugamba afande nsookedde na mu kkooti ebifaananyi byange ebirala tokola ki tobijjaamu okiwulidde yajjamu ebifaananyi byonna byonna olwabadde nabadde ngezaako okumugamba nti afande nangamba tuula ate sirika okiwulidde era nasirise nentuula okitegeera whereby Banamawulire nse ndabanga we are really affected. Kyenyamiza okulaba nti ekitongole kya poliisi kyandibadde kikolera awamu n'ekitongole ekiramuzi okulaba nti bireeta obwenkanya mu bannayuganda ate ng'emirundi egimu kirabwa nga kiyeetabisa ate n'obumenyi bw'amateeka. Kyewuunyisa nti poliisi yandibadde neesobola okugoberera amateeka n'etakozesebwa bantu abamu nga bwe kirabise ku mulundi guno. Embeera ez'ebyobufuzi weewuunye poliisi yandibadde egoberera amateeka. Bino tebibaddeewo ku mirembe egiyise kuba tujjukira ku mirembe gy'aba DPC nga ba Musiho baali aba DPC ba Namaholo nga tetulabyeko ku mbeera nga abapoliisi ate balaba nga batulugunya bannamawulire ng'ekirabise ku mulundi guno. Njala okusinziira wano nsabe omuduumizi wa poliisi y'Emukono omujja ne OC wa Mukono Police Station tufubeeyo nnyo okulaba nti tukolera wamu butamala galowooza nti ensonga banaazikwata nga ebalaba olw'okuba balina influence ey'abantu abamu. Munnamawulire waba akola omulimu gwe yandibadde awulirizibwa era osenga yali badde nga talina bimwogerako nti oba akuba bifaananyi biri bya kyenyeje eka gamuwa eddembe okukwata amawulire gonna okugamunyisa bannayuganda. Munnamawulire si mulamuzi nti agenda kubeerawo atunuulira ono mukyamu ono mutuufu ye kyalabye kyawulidde kyategeeza ensi. Tulowooza era ebikolwa bino tunabyogerako bannaffe abanyigiridde mu muze guno ogw'okunyigiriza abantu abo batasobola kweyogerera bwe bajja okukoma naye ate tujja sanga okusoomoozebwa ennyo ne gavumenti ejjasinga n'okusoomoozebwa ennyo ng'ate abamu ku bitongole byayo abamu ku bakozi baayo bagenda mu maaso n'okubikkirira abantu abo abakola ebikolobero kubanga bali influence olw'ensonga ezimu ze tutasobola kutegeera. N'olwekyo njagala sinzira wano neegayira poliisi neegayira ab'obuyinza bonna bekikwatako nti buli kitongole bakireke kibeere independent nga kikola emirimu gyakyo. Ekitongole ky'amawulire kirina okukola emirimu gyakyo. Ffe twalayira okwogerera abo abatasobola kweyogerera. Kati bwe nzija n'enkwata ebifaananyi bwe nzija n'enkwata amawulire nga waliwo atulugunyizibwa mu nsonga z'ettaka siraba lwaki omupoliisi ate oba oyimiriramu okutandika okwonoona bye tukozesa byaffe okutandika okwonoona okuzibikira amawulire okutambula. Ate abantu abamu bannabyabufuzi abamu batulowoozesa batuleetera n'okulowooza nti oba Pulezidenti Museveni mulungi nnyo kubanga tulaba tebalina buyinza obuyinza banoonya bunoonye naye bakozesa amaanyi mangi nnyo n'okusinga abo abali mu buyinza. Kati weebuuze Pulezidenti Museveni yalina obuyinza nga yaduumira boda ku boda abamuwakanya yandibadde abayisa atya nga gwe atalina buyinza oyo akwogerako kyolowooza nti kikituufu olagala kumulinnyira ku ttaka afe ng'akawuka. Ekolagana n'abamu ku bantu naddala ku ttaka oli nannyini ettaka asobola okukubira omuntu asobola okukubira poliisi n'agigamba bannange ono gundi ali wano mujje munyambe kino kati oba mujje mukole fujjo ku bannannyini ttaka kati basangayo w'amawulire yenna mujja bagira batuuni ne kibooko ne bakuba. Tuli wane Emukono Collins Hotel okulaba nti twongera okunyweza mukola y'emikono. When to Tari school, I was later elected chairman of the All Boys Commission. We are now the cow. A fake lawyer came to my office with a notice of eviction. And they intended to demolish some house or to evict some people. I said I'm not receiving it. First of all, I had known him as a fake one, and I had known him as somebody who is criminal. Now, he went away. What did he do? He was with the owner of that land. They went together, mobilized the communities down there, paid them, they went
house. A very poor man. Actually, even the baby survived. They demolished the whole house. The woman ran away. And when they demolished that house, they had already taken that man to court. He was already in prison. And now here was a woman with her children. People came around, they took it to state attorney who sanctioned it. Now what happens? They ran to police headquarters. When they ran to police headquarters, we heard that they called for the fire from very CPS to headquarters. The next thing was to release the culprits. The next thing was to order, or what to order, I don't know how they did. They worked together with the regional state attorney who called the fire. And as I told, he decided to hold it. You can never access that regional state attorney. You can't call him and he picks. He cannot even call back. You will never see him. For me, I'm almost making a year in repeat. I have never seen that regional. Actually, insurance on transit I went to the magistrate and I requested for a production warrant. And they were released because I had been arrested over criminal trespass. So they were released. And those officers at headquarters summoned the officer in charge of land to go there and make statements over the same. Some defectors coming from nantagambwako, Land grabbing would have been handled to the end, but there is a big problem. The police is not cooperative. I don't want to sugarcoat the land grabbers. It is truly alive with the police. Nanyini kifo yakigula kawumbi n'atavooko nemba nga nzijamu ebintu bya yunula bye bansasula najja nankwata nantwala ekyetume ne banzija ekyetume ne banziza Emukono era ab'Emukono ne bansumulula nga tebalaba musango n'amala n'addamu nankwata nga nzijawo ebintu. Ennaku zino zonna ndeetera abasirikale nga bamugamba jangu ku region. Ne ku Lwomukaaga yaleeta abasirikale OC n'amugamba jangu ku region. Kati DPC n'atuyita wano Emukono jjo. Aleeta yazze ali eyo mu kyalo gy'akolera vulugu. Ekifo kyayita ekyesi kike. Kaakati obudde buno alwana nange. Ayagala kunzita amponinga nawaka sikyasulawo. Awaka sikyasulawo. Okuvaawo kwange ng'akuba enzigi, embwa yazikubadde obulago bwonna, emu eriko damage, enzigi azikuba, buli lwakulaba n'akwewolera va ku ttaka, va ku ttaka, va ku ttaka, bw'otosonyiwa ojja kufa gwe tonnema, abanene nga tebannema, nga ntuuyanya kayondo, bw'atyo, jjonno bw'atyo bwe yayogera, nga mutuuyanya gw'ononemera ku ki? Kye ssebo kyendiko.